kale bakulu babiri ba generals naye waliwo abannayuganda abasanyuse abaserikale bafudde bagamba ezo simpisa z'abannayuganda simpisa nungi okusanyuka nti omuntu afudde kubanga ffenna tujja kufa so ekyo tukivumirira naye point gyabadde agamba empisa n'enkola y'amagye n'ab'ebyokwerinda ate amagye gaffe gamu amagye ge twesimbisa mu kontinenti ya Africa. Olwaleero tuzze wano okwogera ku nsonga ezibadde mu cabinet mu lukiiko lwa cabinet obwatudde Monday. President Yoweri Museveni yakiikiridde netwogera ku bintu bingi naye kimu kinyagala kwogerako nti twasazeemu nti tugenda okuweereza abantu abe Acholi, Lango ne Teso okubaweereza ente. President yali ayogedde emabega buli family buli household ejja kuba efuna ente 5 ate ente wetugibalira ku miliyoni 1 so miliyoni 5 ate tujja kuba tuweereza household eka tugiwa esente then nebegulira ente kati kigenda kutandika kubanga tumanyi nti ebitundu ebyo bya Uganda wabeerayo entalo mu myaka ya 9 ne 12 wabeerayo ng'olutalo ogwa Road Resistance Army eya Choli erikwatako n'Elango n'eri ebitundu eby'e Teso ate olutalo ne lutawaanya abantu kuleetera obwavu kati gavumenti egezaako okubawa support okulaba nti bafune ente basobole okwezimba tulabe nti babeere bulungi. Ekimu kyetwayogeddeko mu cabinet netukiyisaamu. Ensonga ey'okubiri kyenjogeddeko kale gyebaza abannayuganda bw'okwetaba mu kalulu kati tumaze obululu obwa presidential obwa parliament obwa gavumenti ez'ebitundu amadistrict n'amagombolola ate twebaza abannayuganda kubanga bazze ne banoonya ne balonda abakulembeze kati wasigalizaayo obululu obwa LC1 ate ekitongole kyaffe ekya Electoral Commission kijja kuba kirangirira olunaku lwe tugenda okulondera abakulembeze baffe aba LC1 kubanga mujjukira nti emabega twali twongezaayo ennaku ez'okulonda bwa LC1 tulindiridde season ey'akalulu twagamba nti tujja kulinda kuba tumaze kutandika akalulu ka president parliament ne gavumenti z'ebitundu yebiseera ge tugenda n'okulondera abakulembeze baffe aba LC1. So abantu beetegeke nti mu ennaku ezitali zawala Electoral Commission ejja kuba erangirira olunaku ogw'okulonda abakulembeze baffe aba LC1. Waliwo abuuziza nti bajja kubeerawo emirembe mulina sente nga gavumenti nti wajja kubeerawo emirembe ebagamba yes gavumenti yetegefu ate twakamala akalulu kabadde ka mirembe ate nakano bakaddako aka LC tusuubira tewajja kubeerawo kizibu kyonna tujja kulaba nti akalulu bagende mu maaso bulungi ene bannayuganda balonde abakulembeze bebaagala. Ate entebe ya LC1 nkulu nnyo eyo entebe nkulu nnyo kubanga aba LCs bakola mulimo munene
okulaba nti eggwanga lirina obutebenkevu waliwo enkulaakulana. So tusaba abantu nti muveeyo mu bungi okulaba nti mulonda abakulembeze abagenda kubatwala mu myaka 5 ku level eya LC1. Kale bakulu babiri ba generals naye waliwo abannayuganda abasanyuse nti abaserikale bafudde. Bagamba ezo si mpisa z'abannayuganda, si mpisa nungi okusanyuka nti omuntu afudde, kubanga ffenna tujja kufa. So ekyo tukivumirira. Naye point kyabadde agamba ku empisa n'enkola y'amagye n'ab'ebyokwerinda. Ate amagye gaffe gamu amagye ge twesimbiza mu kontinenti ya Africa, kubanga emabega twabeera n'emagye wano mu Uganda ng'abantu bagatya. Omuntu ng'alaba omuserukale aduka nayekweka. Naye olwaleero abaserukale baffe balinga abasaserdoti, kubanga tubeera nabo, babeera naffe mu mbeera za bulijjo. Ate si mazima, si kituufu nti ng'osinkana omuserukale nti otya n'oduka, nedda. So twebaza ekitongole kyaffe ekyamagye, kubanga amagye gaffe aga Uganda magye agafa ku bantu, agali pro people, ate gakola emirimu ey'enjawulo. Bw'oba walimu abamu abalina empisa mbi, babeera n'empisa mbi ng'abantu, naye ezo mpisa mbi tezibeera mu linnya ly'ekitongole ekya UPDF. Ate singa ofuna omuserukale bawa UPDF, omupolisi bawa prisons, nga akusobeza n'akola ekikyamu, olina eddembe okugenda mu bw'obusobozi n'omunenya, kubanga abaserukale tebali waggulu y'amateeka mu Uganda. Bw'akola ensobe amateeka gamukwata. So temutya nti omuserukale akutawaanya eyo mu kyalo gwe n'osirika. Osobola kugenda wa LC, oba okugenda omukulembeze, oba ku poliisi, oba omukulembeze wonna, oba olina obukakafu nti yes akoze kino, yenna amateeka gamukwata. Kubanga kubeera muserukale, kubeera n'embundu, si layisensi y'okutawaanya abantu, y'okulinyirira eddembe ly'abantu. Ekyo tetukikiriza nga gavumenti. Ate twagala amagye gaffe essaawa yonna gabeere professional, gabeere gateeka ekitiibwa mu bantu, kubanga kyekyo NRM yalwanirira okulaba nti amagye gateeka ekitiibwa mu bantu. Naye abo abeesiima nti omuserukale afudde, abo just overstand. Anga si mpisa z'abannayuganda nti omuntu bw'aba afudde nti osanyuka. Ekyo tukivumirira. Yasinkanye abakulembeze abamu ab'oludda oluvuganya gavumenti nti okyogerako ki si kizibu. Ekizibu kye tulina mu Uganda, waliwo abo abapushinga ebyobufuzi bibeere ebyokufa n'okuwona. Walowooza nti bw'oba oli mu gavumenti, oli ali mu opposition, nti temusobola kusinkana, oba temusobola kubeera ba mikwano. Nedda. Mu democracies, mu abantu abategeera, omuntu ayinza kuba ali mu gavumenti ng'oli mu opposition, naye musobola kutuula ne muteesagana ku nsonga ezikwata eggwanga lyammwe. Nga parliament abamu tuli mu ludda ogwa gavumenti, walimu aba opposition, naye tusinkana ne tuleeta ebirowoozo eby'okuzimba eggwanga. So aba opposition
okusinkana ne president sikiraba musonga yonna kubanga nabalina ideas ez'okuzimba eggwanga. President yayiseemu Bannayuganda bwe balonze ku myaka 5 okusobola kumusinkana n'omuweereza views n'omuweereza ideas. Ate tulina platforms ez'enjawulo ezireeta abakulembeze ab'ebibiina by'enjawulo kusinkana. Waliwo parliament, waliwo councils zaffe zibeeramu different parties, waliwo iBoard kyekibiina ekigatta political parties ezirina ababaka, waliwo platform endala egatta ebibiina byonna ebiri registered. So omulanga gunkubira bali aba opposition bave mu politics eza extremism ez'okuleeta obukyayi ez'okulowooza nti ng'oba oli wa opposition tosobola kusinkana aba NRM. Edda awo ensonga lwaki Abannayuganda babaganye bagamba eryamwe tetujja kubigoberera. Nobuundi wa opposition kiki ekikulemesa kutuula n'aba gavumenti okulaba nti muweereza Abannayuganda? So eyo signal ey'aba opposition kusinkana ne president nungi kubanga kigenda kutusoboza okuzimba eggwanga lyaffe ate tekitegeeza nti kubeera mu political parties enjawulo, kitegeeza okulwanangana essaawa yonna. Ye yali aleeta ekirowoozo ekyo nti ayagala nti buli mulonzi ateekwateekemu ekinkumu oba ku feesi bali abalondesa bakakase nti yoonu evoota. Ate twateekawo akakiiko aka cabinet, nze naali ngakulira nga minisita wa ICT, ne kaleeta ripooti eyaleero laga nti kisoboka tuteekako esente mu budget netukola byonna byonna ebyetaagibwa. Naye ku lunaku ogw'okulonda wabeerawo obuzibu nti abakulu aba Electoral Commission ebyo tebali beetegefu, bali tebanaba kumaliriza bye bandibadde bakola. Ede wabeeramu ne failure ya tekinologiya, nosanga kyali kyetaagibwa nti ku makya ba presiding officers n'aba officers abakola ku byoma bateekemu details mu byoma, ate abamu kyagaana. Awo wabeerawo technical failure. N'awalala wasanga nti presiding officers baali balonde abava mu districts endala ebyoma ne bigaana. So ensonga zaali technical, logistical, administrative. Naye gavumenti okusingira ddala president yali ayagala nti ebyoma bikole. Naye mu districts ez'enjawulo ebyoma byakola. Maze kubasomera districts ezimu ez'enjawulo ebyoma bye byakola. Ng'edistrict eya Katapi kumpi polling station zonna zaakozesa ebyoma 99.6 ebitundu 9.9 ku 10 ebyoma byakola. Mu district eya Bulambuli ebitundu 9.9 ku 10 ebyoma byakola. Nebbi 9.9, district ey'Ebukwo 9.8, district eya Napanga 9.7, na Misindwa 9.5, Ade 7.7, Kalenga ebitundu 7.6, Bugweri ebitundu 7.3 ku 10, Sirongo ebitundu 6.9, na Biratuku 6.9.8, Mbarara ebitundu 6.7, Kabongo ebitundu 6 ku 10, na Kapiripiriti ebitundu 5.8 ku 10, Amuria ebitundu 5.3 ku 10. So si kituufu nti ebyoma byagaana kukola mu ggwanga lyonna. Waliwo byakola bulungi, awalala byagaana kubanga babeerawo nsonga ziri technical eddala ziri logistical. Ekirungi ensonga ezo bazitereeza kati obululu bwaddako obwa local government, ebyoma bibadde bikola bulungi. Ate kugenda mu maaso obululu bwonna mu Uganda bujja kuba bukozesa biometric technology okulaba nti omunnayuganda abeere n'akalulu kamu tetwagala ery'okubba
beera n'obululu 2-3 oba omuntu kulonda mirundi 2 mutebe muno. 1 person 1 vote ye principle gyetuleese, ate ebyuma weebiri bikola tujja kubikozesa n'omukalulu aka LC1 kagenda kubeerawo mu myezi ejja. Waliwo abuuziza nti UCC egambye erabudde bana beesimbaawo ne bagwa ne batayitamu mu kalulu nti batandise okukozesa radio ne TV media okuleeta ensonga zaabwe mu mawulire amateeka gawabula nti woba obadde mu kalulu n'obaamu toli musanyufu n'ebivuddemu ogenda mu kooti, ate kooti weziri ate nzigule. So UCC koiti gyekola nti abamu muganya ogenda mu kooti naye emisango mugitwala mu marediyo, ate ne mutandika kuleeta emboozi z'obukyayi ku bantu negamba mulekeraawo. Ate UCC ntuufu kubanga goba waliwo ensonga kitwale mu kooti, totwala muliro ku rediyo ku TV n'ogamba banziba banalina obululu afuna obululu omutwalo ne bampa 15 katoyagala abantu bakole ki? Kubanga abantu bayitawo mu kalulu ne balonda. Electoral Commission yeri ekulira akalulu nerangirira. Bwoba tokkiriza ne Electoral Commission genda mu kooti. Naye okugenda ku marediyo n'ama TV tebikuyamba kubanga TV tegenda kusalamu ng'ekola omubaka oba erangire nti oli kansala. Oba abantu bagenda kuwa amasimu ku rediyo bagambe nti kati kuba olwaleero gwe kansala waffe bayimuki waffe, ekyo kooti esobola okuwulikiza ensonga zo n'ekikwalawo. So twagala kulabula bamodaleta nga bananyini TV n'amarediyo namwe n'abamawulire. Tulina kye tuyita minimum broadcasting standards. Bw'oba obeera ne talk shows, bw'obeera ne programs, temu sooka olulimi lw'okukozesa lubeere lulungi ku rediyo ne TV. Ekyokubiri, temugenda mu arguments ezireetera abantu okubeera violent oba n'oleeta okucamuka oleeta omuliro mu bantu ne batandika n'okugwanangana ate obululu buwedde. Ye point UCC gyegamba nti obululu buwedde, abantu balonda, ate tetwagala kuba teekamu omuliro ate bamaze obululu. Bw'oba tuli musanyufu genda mu kooti, tokozesa TV, tokozesa rediyo okukyankalanya abantu, okubateekamu omuliro, okubateekamu obukyayi. Ebyo tebigenda kutuyamba eggwanga. Yes, Honorable. Cabinet discusses serious matters. When we sit in the cabinet, cabinet sitting is not like a magua sitting where you sit and everybody raises their hand and say, there is this, there is this, there is this. Actually, the way cabinet functions is that an agenda is prepared and shared by the cabinet secretariat, which is headed by the head of public service. And then we receive the agenda with the papers. That's a week before, in the preceding week. So that we read the papers and prepare, and then on Monday we sit and we follow the agenda. There is no position that you just raise anything, you say, oh, Bobby Wine is home, what? No, we discuss serious matters. Cabinet is a high top policy organ of government. So we don't just discuss any issues. So there is no space that the cabinet can delve into discussing Changuran's home. That's a small thing. So to answer, I'm just answering you that because you asked, did you discuss it? The answer is no. And
there is no reason why we discuss a matter trivial as that. So we discuss policy issues that affect the welfare of Ugandans. So we did not. And